Mr. Sozi ekiboozibozi. Kiboozibozi Mr. Sozi. Tulamusizaako Mr. Sozi wamu ne famire memba we bali tuweereza we bali kutwagala. Munnange gye nawuliza story y'omwami oyo. Kyo kituufu ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Byo tebiggwayo. Leero mpulira nyumya emboozi eno naye saagala nako. Mr. Sozi ng'ampolosinga ku bintu byange by'okujja ebweru. Nabigoberako ebbanga. Kati waliwo omuwala yali eno mu nsi gye ndi. N'aŋŋamba mukama wange ayagala omukozi. Ate wendi walungi naye njagala ojje tukole wantu wano babiri. Konze nga mpeeza documents zange zonna nga ŋŋamba enkya babikolako luli. Mr. Sozi nga mbeeramu eyo embeera babikolako. Munnange nga nkola ki? Naye olw'okulaba bigaanye kati mbigambako mukwano gwange. Mukwano gwange aŋŋamba nina omuntu gwe mmanyi naye ajja kukukolera ajja kukuyamba kubanga nange alina kye yali ankoleddeko ate nekikola ki nekinkolera naye njagala ogendeyo. Mr. Sozi tewaali wala sijja kugamba nti nze wala kubanga ekinene ennyo nga ntambuza omutwalo gumu mu Kampala muno. Sijja kwogera bitundu kubanga mmanyikiddwa Kampala muno. Mr. Sozi nga ŋŋenda musajja ng'atandika kunkolako. Bwankolako lumu nga ŋŋamba tugenda ku kiggwa ekikulu nga ŋŋamba kale nga tugenda. Twagenda nga nkolako nga babako be bansaba ŋŋambibwa nga bankolako kati nga ŋŋamba tugumiikirizeemu ennaku bwezi tebifulumye nga tukola process endala konse kale nga tugumiikiriza bwe twagumiikiriza ng'era tebigira ng'omusajja akola ki nga ŋŋamba tulina okufumbayo kijjulo kyo gabule bajjajjaabo n'abantu bo konse kale munnange nga mugamba siyina ssente kumbe ebbanga lyembadde ŋŋende ng'omusajja ayina ebintu byakola byesitategeera saakitwala nga nsonga kuba nga nze nabireka awo nali mmanyi oba bw'alina okukola ate ne mukwano gwange saamugamba era nekino mukwano gwange takimanyiiko yadde. Munnange nga nkola ki ansirika terwali olwo nga nkubira essimu nga ŋŋamba jangu ebintu nakoze eki nabiguze konze kale jangu n'esseppiki mpozi n'olulagala nga bibiri ize ngenda bigula nga mbigula olwalabye Mr. Sozi tuukayo nga nfumba nga mmala kufumba waliwo omukyala awo omulala nga naye ajja nga tulya twamala okulya sajja yewe omukyala ng'agenda sajja yali tayagala kunneefundiriza omwo munda sajja yali ayagala kunneefundiriza munda naye nali nkyali awo anfuukidde ekizibu omukyala n'akomawo n'akonkona bw'akonkona n'ayingira olwo ne nduyitako era bwe naluyitako ne ŋŋamba ono siddamu mmwesembeza saddayo ku kitebe kye n'ensirika nga ne bwampita mugamba ndi bize mugamba asiina ssente biki nga ŋŋamba ssente ziizo ng'azinsindikira naye nga sigenda nga mugamba nedda olwo nga luggwa ng'oyo mwesonyiwa nga nkitanga mbivaako nga ŋŋamba oba ndituuka ogenda oba sirigenda aizulu kati olulala twali waka nga amasannyalaze tetulina kati nimbange nga mugamba n'essimu yo teriiko naye ate mbutabeerako okola ki njagala okukubira nga nina byenjagala okugamba teriiko ng'emaze ennaku nga amasannyalaze gagenda ne nga lwaki togiwa tata abaana nagitwala nakicaginga. Mr. Sozi nga mugamba kale gimpe ngenda gitwala ngikyaginge
nga ngitwala laba bwe ngitwala gikyajinga oba tebantegeere essimu nga bagibba nga ngamba nkoze ntya nga waliwo omuntu gwe batuteebereza nga mugamba gwe oba oyina essimu yaffe gikole ki gituwe kati nkubira bawoyo omukyala mugamba nno omanyi ABCD nga ngamba ninako ngenda okulagirira naye bw'otuukawo essimu eyo bajjajjizza kunze jjukira oli namuvaako ate nga ne mukwano gwange saamugamba era mukwano gwange bambi talina kyamanyi naye yagenda okulaba ng'asusse amusaba ssente zino naye n'amwesonyiwa bwetyo eyo twamuvaako oddaaga ebinene nti tebigwayo nga ngenda wa mwami wakubiri bwe ntuuka wa mwami owokubiri nga ngamba simu bagitutte nti nga nsaba enkoko nga ngimuwa nga nsaba n'emitwalo emeka ayina ssente zeyansaba eza ku 5,000 ne ku mitwalo ndabika nafuna emitwalo nga 6 mulo olunaku mutuufu essimu Mr. Suzi yali ya bbeeyi nga ssente jjukira zigweredde mu by'okutambula Mr. Suzi nkwata ssente nga nzimuwa amazima amatuufu gabeewo sijja kuwaayira essimu yakomawo era essimu omwana mulenzi yagituwa essimu baagizza ejeera n'abakubi yagisuula ne bagisangawo ekyo Mr. Suzi nga kiggwa bwe kiggwa munnange ng'omusajja ngamba nkulaba ogira ku byogenda ebweru naye bikyaganye naye ngenda bikolako bigenda kuggwa konze nti ate n'essimu ekomyewo ndabika onaagenda kunkolera naye munsonyiwa okuseka ebyennaku bisekebwa Mr. Suzi nga ntandika kubeera ng'omusajja aŋŋamba akolawo oti n'abalina kulina eddagala biki kitegeera nga ndinaabako nga ŋŋamba lwaki kyekira kyeŋŋamba kale nga ŋŋenda nzirayo nga bwanzijanjabako ŋŋamba olina ebikuluma biki kankujjanjabako biki oze kale naye nga ne mukwano gwange yandagire naye agendayo ng'ate ne mukyala we agende kati ate jjukira mukyala we eri yaŋŋamba oli ajjanjaba biki ojja ogendeyo naye nga nawaliza empaka kubanga eri baali balina kye bantuusizaako n'entya kati nga nawaliza empaka kati munnange kwolwo lumu nga tugendayo ffenna basatu bwe tugendayo nga tutuuka olw'omuntu banaye abasawo mumanyiira omanyi omuntu okugamba mukeere nnyo ne mukeera Mr. Suzi ne mutuukawo ku makya n'abajjanjaba kiro kawungeezi ne musiibawo enjala ng'ebaluma oli musajja amanyiira munnange nga tukeerako olwo twagenda ssaawa 2 tupakuka tumanyi agenda twanguya tumaye tudde ngenda omukeera mwanguyibwa ne mudda naye nga batera okubaawoko ku bantu olumu nga tewabawo batyo munnange kwolwo nga tugenda ffenna bwe twatuuka nga tusiibawo atandika otukolako kawungeezi kati aba atujjanjaba mukwano gwange yali yamujjanjabako dda ng'era abimanyi nali nyambadde kungulu nga nyambadde sikaati munda nga ateseemu leegingi kati munnange ng'atuula ng'alannama amagulu nga ŋŋamba tuula wano nga mugamba ye ntuulaawo nga ŋŋamba gwe tuula nga mugamba nedda mukwano gwange nga ŋŋamba tuula tewali buzibu bwe batyo naffe batujjanjaba bizibu munnange nga ntuula nga nzijanjaba ng'amaliriza nagenda eka nga sikitegedde era ne mbuuza omuwala ne mugamba naye bulijjo bwe batyo bakikola nti bwe bakikola konze sibitegedde waliwo byolaba n'otategeera
nga tudda waka twatuuka kiro nga ganze nemusimbule nukumika tewali asobola bakwatako nze tewali asobola bakwatako nze nga nze mbatambulyako mpaka kutuuka era twatambula kiro esasozi twatuuka bulungi olwo nga luggwa olulala era twagenda n'oyo omukyala nga batujjanjaba byali byakuzunga kubanga oli banange naye yatuyita banange kati kwolwo twali tudda tulina abaana ayatugambye nti atuwa obukuumi mpaka kutuuka waka kwolwo piki yali etukubye naye kyesijja muwaayira Mr. Sozi manye ekogera amazima kirungi ebbanga yonna naye twazunganga ekirujjukira byali biseera bya covid kafiyu tebakkiriza booda naye nga ffe booda tuzituulako nga newe tuyita ku musirikale nga tatukwata naye kwolwo booda nga njiyimiriza bwe nnyimiriza booda nga tutuula ku booda owa booda gye baaba yali atukubye ekigo kiri bulabe era nze nanuubuka n'ekigere ekyala kisajja ne kinuubuka ne tuluwona ne tudda ku booda yaffe n'atuvuga mpaka wa we twali tulaga tutuuka tugenda mpaka waka tuvuga ne gwekengeramu ne ngamba atuwa obukuumi lwaki leero tatuwadde bukuumi mpaka kutuuka booda eno netatukuba ensereka nekimma amazzi mukwano gwange bamugoza dda ne bbaawe babakkiriza bali mu katebe baatuula munnange bonna baali bamikwano gyange nga tukola ki nga tudda waka nga tusirika kati lumu ngendayo bwomu yampita ngendayo bwomu bwe ntuukayo mukyala yaliwo nga namusaka oba ali musiika biki museenene nga musiikirako awo ng'oli alina bali mu kujjanjaba ng'amaliriza nga bagenda nga jjanjaba abalala nasangawo nga bagenda nga nange ntuula nga nzijjanjaba nga ntambula nga ngenda olulala lwe nasembayo obutaddayo Mr. Sozi ntuuka musajja nga nzijjanjaba era nga nziramu nga ngamba kola nga luli wakola ki bwe wakola nga ntuula ku bisambi bye ngenda okulaba akusikaakuza mu maaso ngenda okulaba akusikaakuza mu maaso naye nga wazzeewo bulungi nnyo okitegeera ng'ate mulimu akazikiza bebi munnange siibalwise eyo omusajja Eyatundula Vanila wange naye Mr. Sozi nanyiiga Mr. Sozi nanyiiga to nange simanyi na bwenyinza kibannyonnyola bale nawulira obusungu nagenda okulaba kyali akwekukuutirizaako nga ajjeeyo mutaka nga mutaka ali yeesimbye bwantoogo nga ngamba yimuko ojjemu empale Mr. Sozi tookuba enduulu tooleekaane jjuukira mukazi we ali awo kumpi Mr. Sozi musajja ng'atundula vanira wange bw'atyo bw'amala okutundula vanira wange amaliriza nga ngamba mukyala wange tomugamba mukyala we yalina erinnya lyamuyita sijja dyogera tomugamba Mr. Sozi nafuluma nga nina obusungu nenfuluma nengenda nentuuka enjala yali ennuma nenkyama ku woteeri nendya emmere nemmala okulya emmere emmere yannema nenkwata essimu nkubire mukwano gwange nina mukwano gwange ali saamuweya sijja kwogera bajja kuntegeera nemukubira essimu nemmala omukubira essimu saabimugamba natya naswala nali ngenda bimugamba nenswala nekisirikira
n'abantwalayo era nabo saabagamba n'ensirika Mr. Sozi naye nagamba omukyala ne mugamba bw'obanga odda ewantu weewati ne weewati weegendereze ne mugamba weebeereremu ebintu by'omusajja nze byajjanjaba sibitegeera yadde mwaŋŋamba mukafulu naye sibitegeera omuwala kyava ŋŋamba naye nange sibitegeera bulungi oba bonna bwe batyo bwe bajjanjaba ne mugamba nange simanyi kubanga mmwe mwandagirirayo n'aŋŋamba nange ono eyantwala naye simanyi oba bonna bwe batyo bakola ki bwe bajjanjaba Mr. Sozi saddayo ne ŋŋamba oba kugaana kugenda bweru kambireke naye Mr. Sozi nanyiiga nali maze omwaka mulamba nga situndula vanira nga nayawukana ne bba wange nga ayinza okuntegeera kale nga naakazaala nenjawukana naye ne mugamba teri kuddamu kutundula vanira era nga n'ekizadde tetwakimala Mr. Sozi oyo omusajja gwe neegatta naye okuggyako ekizadde kyange bannange nanyiiga era nawuliriza omwami oyo ne ŋŋamba bannange nali mmanyize gwe baakituusaako nzekka naye nga tuli bangi naye nze gwali gumu era saddayo naguno guliko siddangayo era ennyonyi namala n'engirinnya nenzija ebintu ebyamaani biyitamu n'engirinnya nenzija naye Mr. Sozi abantu abo kituufu namba esinga abaana bawala si basawo nga basawo balina bye baba bayisaawo bakozesereza ddala abantu bakozesereza ddala abantu naddala ate nze mbadde mutima gwe guŋŋamba nti oba kisinga mu baana bawala naye ate oŋŋamba nti noonenje kifunako omulenzi butuufu abantu abo bakozesereza ddala abantu naye bannange abaana abawala kituufu twesige Katonda kubanga Katonda yasinga mu byonna Sasozi bale tuweereza tusimanye empeerezaayo tukuyigiddeko bingi nze ng'omu kuba natandika okuwuliriza nkuyigiddeko bingi si bbanga ddene naye nkuyigiddeko ebintu bingi bale tuweereza Mr. Sozi ekiboozi Mr. Sezmo usirire tasaboka nsobere nti oli bulungi gyobalekeo ijaliru n'abagoberezi bonna abagoberera Sezmo ku Facebook ku YouTube na buli wamu mwali mwebala omulimu gw'Omukama Mukama abawe omukisa nnyingiddewo n'ekiboozi kakati ekiboozi kyange kitandikawo ekiti omanyi nakola ne mummy wange he was a single mom naye teyali mukambwe nnyo naye munaye tewali mwana yavaako mu nju mbu agenda kuba bidongo nowe era nze nasoma paka senior 4 nga simanyi na kiraabu bwefaanana nze obulamu bwange bwonna situlangako mu bibanda bya firimu kaakati munaye mu vaka ya senior 4 waliwo omulenzi gwe nali njagala nga lumwajjeeka ovaka toyina kyokola ng'agamba mbu naasobola okunfunira omulimu waliwo omukyala mukwano gwe munaye nga ntwalayo ye atuukayo n'agamba yaŋŋambirawo tugenda kugamba tuli ba Luganda olwatuuka ne bamubuuza amanya nga gakyuka pya nga nenzira mu kika kya muvubuka mukakyala ng'asanyuka ng'agamba sigenda kuvanga waka eri ewaffe njavanga wuwe then nga nzija tukola yali alina edduuka mu town munaye nga tubeerawo yali alina abaana bakulu omuwala omu n'abalenzi babiri kati abo bo nabasanga beekubira ebidongo byabwe naye nze nga sigendangako na mu kirabu nga simanyi ne weetunula nga olwasooka nga tugenda
Kati omuwala yalina boyfriend we. Mu kubeera ne boyfriend nze saabiriiko. Kati olwasooka nga tugenda buli kimu kyali successful, tewaaliwo buzibu kuba twavanga ewaka abawala babiri n'abalenzi babiri bali ba brother b'omuwala ne tugenda mu club era ne tukola ki etumala ne tudda naye nga tubaawo ng'omukyala agenze kusuubula nga teyasuze waka. Munnange olwaddako nga tugenda. So omuvubuka oli boyfriend w'omuwala yali ayina mukwano gwe. Kati ogwokubiri bwe tugenda mu bidongo, boyfriend yajja n'omuvubuka oli bajja babiri naye banaye yali yantama. Talina kye yankola naye nga simwagala, nange simanyi lwaki nali simwagala. Munnange nga tugenda nga tutuukayo nga tubeerayo ng'obudde butambula. Kakati munnange like nali nkyalimu n'ekyalo ene wairu nno. Then bali bavaawo bonna nga bagenda. Ngenda okumagamaga nga sikyabalaba. Nga nsigaddewo n'oyo omuvubuka ate nno gwe nali saagalira ku ddala, mukwano gwa boyfriend w'oli omuwala. Then nga mugamba nga mbeerawo nga nitulinda. Bamala nga mubuuza bano balazeebwa bakubuuliddeko we balaga bagambye bakomawo. Nga ngamba nedda bagambye tugende tubasange somewhere. Ne mugamba lwaki batulese. Maama nnyabo munaye gayi nga tugenda. Fala bwe twagenda ne Mukama Katonda omanyi nti no gayi yatuukira mu loogi. Ne mugamba ate no mu loogi gyondeese. Omanyi gayi nga takwanyeko tagambe nti nkwagala, tewali ne kyakoze wabula ye yantwala butwazi mu loogi. Ne mugamba ate no gyondeese. Gye bali namubuuza nga tulaga nga ngamba nkutwala banno gye bali. Wallahi yantuusiza mu loogi. Nze ekyali eyo wallahi n'okutuusa olwaleero ngenda ne neekubamu akafaananyi ne ngamba the way I was small, the way I was even not strong, naye simanyi bwe namusimatuka kubanga twatuuka eyo ng'ayagala Tundula Vanila naye ng'ani amumuwa. Bannange era ebiseera ebisinga ndowooza bambi bw'oba tokkiriza kintu Mukama nakwatirako tekibaawo kubanga what I remember twalwana ne Gayi ne tulwanagana. That's what I remember. Wabula sinza bagamba nti nawona bwenti oba nawona bwenti naye Gayi teyankozesa. Ekyo kyo nkijjukira bulungi, teyankozesa. Twalwanagana n'amala n'atuula wali nange nentuula we natuula paka obudde bwe bwatangaalamu. Ne mulekayo nagula akaji ne mulekayo mu karumu ke yali apangisizza. Nentambula nenzire ewaka. Ekyannyamba nali namukirabika ssente kubanga singa saalina mu ssente nali mpedde. Era okuva kwolwo saddamu genda mu bidongo paka n'olwaleero. Siddanga mugenda mu kirabu siddanga mugenda mu kirabu za Uganda paka we navaayo era paka leero. Simanyi tezantama naye siddanga mugenda mu kirabu. Egyo emirundi ebiri gye nagigendamu kuva kaya senior 4 ne nfuniramu ebyo ebizibu. Siddangayo genda mu kirabu. So abaana abawala banaye tulina okwegendereza ennyo. Simpuliriza ebibuuziboozi by'abantu naye ng'owulira nga waliwo obuzibu bwe tuyita mostly ife abaana abawala. Okitegeera tulina okubeera abeegendereza. Kati nze nakula sikiriimu naye olw'okuba gurupu gye nayingiramu yali ensudde mu buzibu.
ate kino ekintu sikinyumizangako muntu yenna. N'oyo yennyini yali ansudde mu sheet saakimugamba. I remember natuuka ewaka ne naaba ate nga nina ogenda kukola. I didn't tell her anything. Sijjukira nti twakyogerako. Naye nze saddamu genda mu kiraabu ne bwe baali nga bagenda nga mbagamba nedda nze sigenda. So ekyo kyekiboozibozi kyange. Banaye Mukama abampera omukisa. I love you all. Thank you. Jobeera omunene alina kyankiza atandisangako bukyaba ku kibuga ewange gyagirumba nagyayunja nakati buuyo agenze mu lusuku okwerowooza amanene gatalimira eyo no gyanava nagyanegamba gawe ndi omukyafu beseyonja lwaki tajja naye naalya kuntula nendaba nakiyeyo bwenteveera bananyama maaso nandi mulumbi nandaga obukyale bwenkyaleega mwami wange Rachel Namiro. Banamiro beddira ki? Sawatondeka manya ntela bwenu mala kubela kwesozi sawatonji wayola ngenda okuzaala nense empulire gwenyabo sena watuka jali mungambire talo kukimanya tinofa erayo ey'omwana mungambire tinofa sena mwali jajendi ngambyogerera nze nina bingi ebyomugamba ngenderayo ery'omwana mungambire yakati kwegenda genda nedda bantungira olugoye olwo maneja wange babisebe baali bameta Ivan nagenda ne batunga olugoye olwo ne bampima bulungi konsati yali luddawo eyo yali ya Bobi Wine egindi Busaabala Busaabala but that was 2018 2018 oli ku stage performing kagoye ne kagwa ekyanyamba sente bwe bazikufuwa ziba zizo oba kakadde oba meka anti gwe buli olaba ow'olukumi oba tobufaako naye ow'omutwalo ow'enkumi 5 ow'etaano ow'ebiri oba oziraba nga n'okuzibala ozimanyi ate nkulimbe nze era mmala bulungi ne mbagaba bampadde obw'etaano bonna nsonyiwa mukwano obaka n'ensobe z'okubuuza ebitakwatako waggulu awo genakateeka katambala kange keyakwasa yakankwasa n'omukwano mungi bebi woba gwe ng'osanze omukyala atayomba nga talwana alinganze mazima oba onkyayira ki nafuna gwe namala ebyabasajja nakoze katuddemoko kakasemba yakako bwewasanga nga nkaba nze bwe nayoyo omukwano nabakwegwanyiza nwane oyira obwenji watotya nina fogo sabisa ebika byenywa shell na toto